GTV for unity and development. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaniriza ku mpewo zaffe eza GTV program omuvubuka. Amanya yenze Hamdan Mido ngaza kutusako program yene nganzi. Nga bulijjo nti program yaffe eno it's a youth empowerment program. Mwe twongerera okulaba nga tugezako okumotivatinga, okwencouraginga n'okwempoweringa abavubuka. Omulamwa gwaffe ogwa leero tugenda kwogera ku youth and politics oba abavubuka n'ebyobufuzi. Mu studio olwaleero tuyinamu omugenyi gwe tukyazizza olunaku olwaleero. Sigenda kubanga mubanjulira, ngenda muwa omukisa abeere nga abeeyanjulira abatulaba. Erinnya Ssenkulu Yasin avuganya ku bwa kansala Kitende A, Kitende B ne Bwebajja Kajansi Town Council Wakiso District. Era ng'omuvubuka nvuddeyo era ndi musiimu n'abatesitesi ba program neeyanziza okunkyazaako wano okwencouraginga abavubuka bannange ebyobufuzi bitukwatako temubitya. Eggwanga lyaffe Uganda yaffe. Enkya bano betulaba mu ntebe bayina okunyuka. Buvunaanyizibwa bwaffe okukwatamu. Ekibuuzo bw'obeera waka nga muzeeyi ayina emmotoka tomanyi kuvuga, singa akeera ku makyanga ekimbe kimukubye ogenda tunula mutunuulire oba. N'ensonga eyo abavubuka mbasaba era mbakubira omulanga musitukiremu nga bwe tuvuddeyo nammwe mbayita mujje tuvuganye. Okuvuganya si lutalo. Teri mbeera etaliimu kuvuganya. Tuvuganye mu bulungi ku lw'obulungi bw'enkya. Uganda nkiddamu yaffe. Ng'eŋŋombo yange bweri Uganda tuyinako omugabo. Naawe vaayo bandi omugabo gwo. Sinajjambiya nno naye mu bulungi amateeka nga bwe gagamba. N'ensonga eyo nja kutandikira ku kimu. Abavubuka ebyobufuzi temubidduka. Odduka olagawa. Onadduka onaakomawa. Bweba nsiko ekutte omuliro oguzikiza yandibadde solution. Naye bw'ogamba okudduka paka ku endi bw'onaamala okole ki? Kati n'ensonga eyo omulimu gw'olimu gwavuga booda, omuzimbi, ow'akatale byonna twetaaga amateeka. Naye gwe banaakutegerera pakadi. Jangu otule ku mmeeza nga zooteese. Mulimu gwo kikkakatako. Ani amanyi nti bikusala? Jangu abakulu obabuulire oba challenging nti bannange bwe nsubula pulayi yange neevunda nkole ki? Obuzibu buvaawa? Ddagala ffu, enguudo mbi, tutambula nnyo. Bakole enguudo distance ekendere, bizinesi zaffe zikole. Naye bw'onadda eyo ewaka n'ozinga emikono kituufu bagenda kulabirira mpakadi. Mulimu gwo okuvaayo okwerwanako, okwefaako. Bannaffe abali mu ntebe batugamba bayita mu ttanuulu. Ekitali kibi era nga mbawagira lyekkuba eryaliwo by then okujja mu buyinza. Ssaawa zino embeera ekyuseemu. Platform ziweeziri. Akalulu kabawo buli myaka 5. Gwe ogenda kubeera eyo oyombe empakaddi. Takoze kituufu. Bw'atakoze gwe okoze eki? Jangu omuchallenging omulage nti ssebo nze omubaka mbadde nsuubira akole kino tokikoze vaayo. Nze nkisobola unzize. Naye oli awo weemulugunye ozinze emikono. Banandaba batya anti munnange fe abavubuka. Obuvubuka kituufu gwasalawo. Tulabye abavubuka bali mu 30 years 40 years bavuga ze Escalade zibima. Gwogenda vuga ki? Kitegeeza mulimu gwo jangu twenyigiremu. Teri agenda kufuga mutwe gwo nga tomukkiriza. Naye buli bw'onaddeyo ne weetuulako bagenda kukonkalinga lwampaka yagalagana. Bajja kuwalula bw'olikoowa olijjukira okwogera nti bannange byatuwabako nga tulaba ng'obudde buyise. Leero oli mu 2, oli mu 3, oli mu 4. Enkya ogenda mu 5, 6, 7. Ogenda kuba jjajja bakuleetera obuzzukulu nga naawe kennyini obutya. Olw'ensonga tewakola mukululo, tewamanya nti okaddiwa. Walinga wali gundi ayogere, gundi akole bw'ati. Kituufu kati ssaawa zino gwe jjajja oli mu kaluumuko kamu. Wazaala obwana bwo 8, buli mwana alina abazzukulu 2 be baana 16. Mu luumu emu bagenda kusula ku mutwe wansi wa kitanda mabega wa luggi kiki. Kakiseetinga Uganda gyeraga ng'obudde bukya. The area the better. Gy'okoma okwetuulako nkiddamu buzibu bwo. Teri gw'ogenda kunenya mu bukadde bwo. Bakitaffe baalinanga byalo. Era embeera ekyuse. N'omuluka tewakyali. Tulina plots 5 ku 10. Gye tulaga n'5 ku 10 egenda beegula kawumbi.
ugwotegese kubaawa onaasulanga mu mikwano gyo kati neeyo embeera ensonga lwaki nzikiriza era njogera era nkyenyumirizaamu puroguramu zinga zino zibengawo abavubuka zituzeemu amaanyi zitulage nti kitukakatako era kitukwatako eggwanga lyaffe mulirekeraani mwagala kuba bajeno mwagala kuba bakkano naye tovuddeeyo lwaki onyiga nga bayita kano gundi lwaki onyiga nga bayita jeno gundi okoze ekyo ekikuweesa postie nja kubakubiriza nnyo okubeera nga twenyigira nnyo mu byobufuzi by'eggwanga lyaffe lino Uganda olw'ensonga kiri nti w'otunulya population ya Uganda percentage esinga obunene abavubuka ffe tusinga obungi kitegeeza ffe tuvunaanyizibwa ku nkyukakyuka y'eggwanga lyaffe era mbakubiriza abavubuka abali eyo tujje twenyigire mu byobufuzi okulaba nga tuwanirira enkyukakyuka ey'eggwanga lyaffe lino Uganda. Yese mukama wange era moderator nga bw'oyogedde bannaffe basibiddwa bali mu makomera ekitali kirungi era nsaba Mungu abasaasire abagumye ne bekikwatako babate naye gwe bona agamba nti bwe neenyigiramu bajja kunkwata kituufu n'omubbi w'enkoko bamukwata otudde waka tolina yadde ekikumi ogenda kubba nkoko ya neyibba bw'anaakulaba tagenda kuleka agenda kuteekayo kati ali mu kkomera olw'ebyobufuzi naawe ali mu kkomera olw'enkoko wandyagadde onkyaliraani definitely kati owenkoko tolina kyogattako kati kibeera kiweegasa wekanga ggwe kanzije ekigo kituufu nzikirize nti gundi baamukwata ng'avuganya ku kino oba ng'ayogera ku kino ate era okuvuganya nja kyogera ng'avubukera mbawa amagezi ebyo ebyokuddawo okola ensasagge tetuganye olumu obeera nga toli mu mativu naye okwokya ebipiira sikiwagira olw'ensonga tuzimba ggwanga si kuzimbulula oyo kolasi gweyokerako ekipiira obuwangazi bukendeera naawe enkya gavumenti yo ne bwenajja mu buyinza ate egenda kuba n'omulimu okuddamu enguudo ezo kati nsaba tukozese avenues eziriwo mu butuufu bwazo nti ne bannaffe abali mu buyinza nga bwe mwasaba nti akalulu kabewo buli myaka 5 omuvubuka muwe omukisa nakirabye wano mu kulonda kw'abavubuka ku byalo registers z'abatawaanyiza nnyo ekintu ekyabadde ekibi electoral commission oliwa jangu oyamba abavubuka kubali eggwanga ly'enkya twagenze ku miruka era kyannaku nalabye amagye gakyenyigiramu abapoliisi ekitali sijja gamba nti kirungi oba kibi muyina okuuma eddembe kirungi kuba twetaaga ensi eteredde naye emivuyo gye muleeta mu bululu bw'abavubuka mubawa ate ekkuba ekyamu olw'ensonga nti omwana oyo bw'atandika okubba akalulu nga muvubuka ate mu bukadde agenda bba nakkonde kitegeeza mmwe abakulu ekkubo lye mutukwasa si lyetuufu kati omuvubuka wo omuzadde ali ewaka teekateeka omwana wo nga bw'olaba nti kubanga era nga bakyogera nti obukulembeze butandikira waka bwe kiri yesebo nti nga bw'olaba nti nze ewange nina omwana wange omutabani Hassan prefect ku ssomero naye era nkimugamba prefect abeera muyonjo prefect alina okwogera olulimi olukizibwa ku ssomero oluzungu prefect alina okukeera kati gwe tokeera ku makya kwagala kugenda ku ssomero bategese okulonda mutabani wo si muteeketeeke ate okaayana omwana wange tebamulonze biki basinziire ku ki kati bwenkomawo ku kifaananyi ekigazi nga abavubuka Uganda yaffe omukadde ali ewaka mutabani wo mukubira ettooki gy'alaga ti mwana wange weeyise bulungi ku kyalo kuba nkyogera leero tuyina embeera ya social medias naye abavubuka omubbi ku kyalo enkya bw'olaba posita ye definitely ogenda musabulirawo definitely atosobola ate ne ku nsonga eyo ku kyoyogedde ekyokuteekateeka nga bw'ogambye nti omwana wo muteesiteese era abazadde abali eyo mwena abatulaba mbakubiriza nti omwana okumuteekateeka kuyina kutandikira waka oyina kutandikira waka n'oteekateeka omwana oyo n'omulaga ekkuba eggolokofu waanaakulema ggwe ng'omuzadde okuteekateeka omwana oyo ensi tegenda muteekateeka abazadde mu abasookerwako okuvunaanyizibwa okulaba nga mukola ki nga muteekateeka abaana abo n'okubalambika okulaba nti mu maaso babeera abantu ab'enjawulo n'okubeera nga mugezaako benkareginga n'obasapootinga okutuukiriza ebirooto byabwe for example ng'omulama guno gwe tuliko nti tuli ku bavubuka abali mu byobufuzi nti omwana oyo bw'aba nga avudde wansi ng'akulaze kyayagala nti ayagala kubeera like omufuzi ow'enkya ate tomudiscouraginga mwongeremu bwongezi maanyi musapootinge mwenkareginge ese omukama wange n'ensonga eyo era abakadde nja kyogera eno ensi bw'eba egunjula egunjuza muliro
oyo mutabani wo gw'otiitirya muwala wo gw'otiitirya lowooza kaseera enkyanga taliiwo. Era ekibuuzo kye ŋŋenda okubuuza, muwala wo oba mutabani wo oyo gw'oyina ewaka, gwe oli mumativu enkyanga tugende tumuwadde obwa chairman ku kyalo akwate endagaano zaffe ateekeko emikono nga bw'abba sukaali mu kabada nga bw'abba emmere ku kyoto singa bunaakeera ku makyanga alina okusayininga ku ndagaano y'akawumbi emirundi 3 anaagaana. Kakitegeeza otuteeketeekedde oguzibu nga bukyali kuba ffenna tetugenda kwenyigira mu byabufuzi nzikiriza. Leero nze njagala bwa kansala wali ayina okuba nze njagala bwa kansala LC3 waliwo ayagala obwa LC5 eriyo ayagala obwa meya waliwo LC1 eriyo MP nti buli omu alina okubaako waakwata. Naye nze ne bwe naaba omulungi nga ndi mu ttiimu enfu bagenda kummenya era mugenda kwesanga kansala ate nga yatwalaganya meya naye meya ate alina okulungamya kansala ate kansala yakomako mukama wange gy'olaga ate kisusse. Kati n'embeera eyo abazadde n'abaana ffe sayidi zombi nkiddamu eno ensi bw'eba egunjula egunjuza muliro. Buvunaanyizibwa bwaffe okweteekateeka nga bukyali. Nkiddamu abali mu buyinza nga bwe bajja eyo embeera yavaawo tewakyali byakulwanagana tho nti akamulumulu mwekali naye tusaba nabo batereeze. Naye ate naffe toyina wogenda sanga kaweweevu ogutateganya teguzza nvuma. Gwe bw'oba osuubira obutatawaana ndowooza wandibadde osigalayo mu ddwaliro neneene mu ddwaliro naye yakaana olugwawo kakaaba wandigambye emirembe giri eyo naye ate akaabira ki yandibadde ajja nga musirifu ate ne bwasirikira abasawo kibakakatako omwana mulamu ne basundasunako balabe. Kati kitegeeza okuva lw'olinnyo ensi ku nsi paka woogivaamu gye emirembe tuyina gikolerera okuba obulungi maanyi go. Ate nze nkyogera eno ensi self service gwe wookoma naye wekkomya gwe bw'olizuukuka ku makya nga onoonya mutwalo teri agenda kuwa ddiiru ya mitwalo 2 olw'ensonga tageti yabadde ya mutwalo era ne seetaapu yo etunira mutwalo gumu. Alikeera ku makya nga ayagala akakadde era agenda kakolerera kuba era agenda manya ne bwenfuna omutwalo kano kabanga katondo. Omuvubuka okedde ku makya ffenna tulina essaawa 12 emisana 12 ekiro naye lwaki gwe okuva ku makya paka enjuba okugwa ozinga mikono tetuganye emirimu gyabula. Naye kikyogezezzaako kyogamba nti wano banzibidde ekkubo. Nze nasomako bakadde bange mbeebaza tho nti waliyo bannaffe abatasomyeko naye ate obutasoma si musango. Olw'ensonga mu kibuga mulimu abagagga wallahi nga ne bwakwata okusayininga tosobola musayininga sayini ze 3 nga zifaanagana alina kuteekako kyenkumu oba linnya byasobola okujjukira. Kati obwo abanga azifunye gw'omuvubuka ku guno omulembe ogukyukidde ddala tukkirize yensi evudde wala naye tuyina we tutuuseeko. Oli waka oyagala ove mu buliri bwo ogende mu ddiiro mami there is breakfast for what okoze eki ate namwe abakadde omwana bwakugamba ekyo tetuganye omukwano gw'omuzadde gubaawo naye eyo yenkola agenda kusaba atyo paka ddi enkyanga ogonze oyo omwana yagenda okutundira mu nju ate ojje ng'oddukira wa kansala anti omanyi mukwano gwo we mwakula unantwalaganya naye nga setup yava wuwo tewamuteekateeka kumulaga nsi gyeraga kitegeeza wamulaga jjalira. Kati nsaba abazadde n'abaana abali ku mpewo ffenna si nsonga oba oli musiraamu oba toli kuba Uganda ng'etunyiga tebuuza ddiini tebuuza ggwanga. Omwana wo si nsonga oba ali myaka 3 kuba nange ndi musajja leero naye ate ndi mwana mu bakadde bange era bwenzirayo ngamba Yasin wano wabye ensi tetambula bwetyo nempuliriza nti omukadde ekituufu kyagamba kuba nkakasa amanyi okunsinga ayita alabyeko ate kyayogera ampabula njagaliza kizibu okumpabula nga anziza mabega naye gwe omwana wo ozinze emikono olw'okuba bambi muwala asunye ebbeere akabina kaze figa yalina kituufu wano mu buvubuka bwe bubanga obubonero obutulaga gye tulaga naye gye bulaga after 10 years akabina olina assurance kiti kagenda kubaako ebbeere gonna agagudde kyogamba tegaali matutu kati ekyo tukirowoozeeko ekikulu omwana wo omutwe gwe mulimu ki olw'ensonga nti ne bwembeera nze saagala mukyala agenda kummenya
njagala nkuleke ewaka ng'olina by'okola nange ngende njiye naye ate okuba eyo binnemeredde ate naawe onkubira kuba kati eno sizoni ya kalulu batutwalaganya misinde wuuyo ate okuba essimu anti dadi omwana mulwadde kituufu naye gwe ng'omukyala kikyokoze nti eno embeera ya dduka tetuyina givaamu nti era okunyigiza kuyina okubaawo naye tuyina okulemerako naye ku sayidi zonna omwami nga muteeketeeke n'omukyala nga muteeketeeke tugenda zimba amaka amalungi gaveemu eggwanga eddungi n'ekyalo ekirungi entalo zigenda kendeera ewaka emisango gigenda kendeera ku mapoliisi mube n'essanyu nti naawe omukadde gy'otudde kati ngeza bugeza abali ku mpewo ku sayidi y'abawala ani atandyagadde kulaba bbaawe ng'ali ku mpewo alina byayogera nga byamagezi naye gwe weebuuze omwami wo nga bamutunuzaamu akazindalo ayogera ki era gwe bwekiggwa gw'omuzadde ani atandyagadde kulaba mwana we ng'ali ku mpewo kituufu nnyo ekyo tibannanga omwana wange wuuyo aluhamudulira kubanga essanyu ly'omuzadde yenna kulaba omwana we ali bulungi nga taprogressinga mu bulamu naye kati gw'obeera eyo oli ku mawulire basoma ageemu omwana ng'ali ku mpingu mukadde munno ku kyalo neyibawo ogenda mugamba oti namuwerera kubeera mubbi kati afunye diguri agenda kigo kati neyo embeera ne bwe tuneebuzaabuza waliwo kyotasobola kudduka buno obulamu kulinga kufa buli ekizaalibwa ekiseera kyakyo nga kituuse olina okusiibula kookole birungi bitya kookole bibi bitya naye ate ebibi tuleme bikulembeza tukolerere eggwanga ng'abatagenda divaamu kuba singa ffenna twali tumanyi nti expiry date yange yankya tewandivuddeyo wandibadde osigala mu nju n'ogamba anti yankya kanjidduke magenda gange kati eyo embeera n'alikundiri aba n'essuubi naye amira eddagala nga asaba ne Katonda singa onzijja wano nandikoze bwe nti mukyo nti omulwadde nga bw'abeera ku ndiri n'asaba Katonda tetwagala mwana wo nkya kutandika kusaba singa nali kansala etteeka lino teryandiyise naye ogenda kutuula awo weezinge weenenye olw'ensonga ekiseera kyaliwo ekya campaigns ng'osobola okujja okuvuganya ku bwa kansala n'otuula kati guma bakuleetera amateeka amabi gakuyiribye ekisanja ekiddako jjazuukuka otegeere nti omubaka akola bw'ati singa nze abadde kansala netteeka sandirireese nja kuwa ekyokulabirako ekyangu ennyo Uganda government tesukka mirimu bukadde buna naye tuli population abagera miliyoni 5 naye government tesukka miliyoni 4 tulina bodaboda sector employinga over abavuzi kakadde definitely era abavubuka abasinga yeringa nga source of income of course nti bodaboda muzadde wange afudde kasanji g'okutereeza nga ajja ku luguudo anoonya naye nti akakadde ako that's a quota ku mirimu gavumenti gyegaba kati abaliwo nga tebannagula abamu kyamagezi gwagulimu ki kyokoze okubalaga nti bannange naffe tusobola naye gwe oze ngeza bugezi osanze akapande bakulaze tosukka speed ya 3 uleesa amawaggali g'osigadde ogenda olw'ensonga toli muteeketeeke tomanyi na makulu ga 3 lwaki wayinza obbaawo eddwaliro oba essomero oba akatale bakulaga speed eyo nnene abantu basala kendeeza ngeza bugeza nti musobola ogenda ne mu kanso ne mugamba nti bannange nedda speed 3 nazo nyingi alugudo oli bize bakendeeze bagende ku 2 naye bwe balimala otomererawo omuntu wo lwogenda okumanya singa nali omu kubasobola okukola amateeka n'aga 3 nandibadde nasaba dde agasalibwe gadde ku 2 teyandifudde naye nti bw'obeera ku ntaani olwo amagezi gaddamu mukadde wange agenza abadde andabirira kino kivuddeko obuzibu n'onyiiga n'obalaga omusajja mubi nnyo kituufu nzikiriza sijja kumwogerako birungi byereere waliwo ebibi ebikoleddwa waliwo n'ebirungi ebikoleddwa ebirungi tubitune ku sayidi yaabyo n'ebibi ku sayidi yaabyo kubanza ayogerera wano sijja kukwekera nga bwendaba mu redi wano era muganda wange nabadde nirabidde bwera bizikubuuza era obwedda kansima ne ŋŋamba naye nga njala kubuuza gw'oli wa kisinde ki ovugwawa ne bwe nalabye akamyufu ako ne ŋŋamba nga kiringa ng'ekyeraga lwatu kati awo nkitegedde mukama wange era modoleta nga bw'oyogedde ndi wa red nva kavule
mukulu waffe gyali tumulamusaako era musalyotenga mu kiti kye mwebaza atumentalinze naye ku saidi emu katono nja kuvaako ku scriptyo katono nnyo abavubuka si nsonga oli wa kibiina ki Uganda tukkirize yaffe Nuupu tetendekangako bavubuka kwokya bipiira tetendekangako bavubuka kuba bannaabwe tetendekangako bavubuka kuvuma undi muvubuka nina emyaka 33 nkakasa naawe tewandipise ku programu yo singa nze abadde muwemuzi w'okukyalo njeri oli yabuuza ani eyegomba omulaba oyo ng'ali kumpewo naye gwakamwakwe wakajja oli kirungi ki ekikalimu kyoyagala ofulumya ekyo ekibi tukireete tutya bategeere tusomyeko guno omulembe gw'amabaluwa gw'omuvubuka wooli wali owandiiseeko ddi ebbaluwa ng'olina complain gy'otwala ku LCO wali owandiiseeko ddi ebbaluwa ng'otwala ku town council yo wali owandiiseeko ddi ebbaluwa ng'ogenda mu KCC osomye naye okusomako tekuyina makulu gasobola obbanga galina oluzungu omanyi osobola okubuuza osobola okulya naye ffenga as a whole kukifaananyi ekigazi tukwenyumirizeemu ki kati mweyo embeera nkusaba gwe wenna wooli andaba ku mpewo atudde waka oba oli mu ddiro oba mu kisenge si nsonga nkusaba pull up your stocks kyenzijja okugamba akaseera tekannayita gino emyaka tubala mibale bangi abakulu abatusinga emyaka naye nga te bye bakola byakyana kati gwe bw'oba oli muvubuka puroguramu y'abavubuka gwali 16 18 20 akaseera kolimu ke katuufu tandika okunoonya leeni mwogwa gwayingidde 30 40 era tebunnayita Alhaji Moses Kigongo bw'abanga akyavuganya ali mwemeka kati bw'abanga agenda ku 7th floor gwa ali ku 4th 3rd opapacha tandika ekiseera tukyalina naye kimu tudde ku ground twezuule tumanye obuzibu kiki nawabirawa obuzibu bwavaawa nsobi ki gye nnina kiki ennyinza okutereeza bakadde be bali abakyamu bankuza kyegyo kituufu kati ekyokukola ki tugenda kulamentinga all the time okwekubagiza si solution kera kumacha kiriza ndi wache ekyo kati era nja banyumizaako katono twaliko mu mbeera ng'enkuba kasiteeto nnya etulwaza etondo limu kutintima leero tukuze ekyatulwaza tetonya kiki ekyavaawo bwongo bwagguka kuba kati kasita weerwaza kituufu ani agenda okutwala mu ddwali zizo ate n'ebyo kola bikulinze kati kisaala kya campaign oli mu kutintima musujja eri opponent wo yabayisaamu eggaali ogenda otuuka kabokisi okubikula ng'olinamu sina kintyaka ne mukyalawo nga naye takukkiririzaamu ali ekyo kibeera oba ŋŋambo bakibeera kisazo oba kibeera kimalamu amaanyi kwaba obeera nga ne mukyala we wakati akukkiririzaamu atakuwadde kalulu kati ate osuubira otya abantu abalala okubeera nga bakukkiririzaamu definitely ekyo nga bw'okyogedde nti akawanga akatono kakulemye ate osaba eddene ekyalo kiganye oli mu kukayanira district ne bwe bagikuwa ogikoleko ki ate ogenda kukuba mulanga bannanga ate kino kye bampadde naye nga mu byonna abavubuka programu zino bannaye munalusonyiwa n'okuba over serious nakyo tekiriimu nnyo olumu tusekamu twenyumirizaamu ne twejjukanya naye mu byonna abavubuka nkomawo nkibasaba kino kiseera kyaffe ne kabaka omulembe yagutuwa omulembe omutebi enkyo ogenda gwogerako ki ogenda gwenyumirizaamu ki kati eyo embeera tugenda keera ku makya kituufu nga banno bajjukira nti mu gye2,200 awo ngula emmotoka yange esooka bwe tuli mu 2,500 n'akagaali kakyagaanyi omuzukulu ogenda kutuuka nga okuswala okwogera okugamba nti nasoma naye kuba agenda kubuuza jjajja what happened ogenda kiddamu oti yakoppanga bakusiba miguwa baali bakwera ensonga nati awo ekyokwekwaza kibeerawo ate ng'oba oli awo kiyinza okubeera nga kituufu ayinza oga nti policies ezaaliwo ku mulembe gwaffe gavumenti yaliko ebiseera policies ezaaliwo zaye tezitufevalinga ffe ng'abavubuka b'ekiseera ekyo ate naye ng'osobola omuwuliriza kubanga nze nzikiriza
nze nali ndowooza nze nganze yenze omu ku bavubuka abayimire kwa nawuliranga baga nti gavumenti tetuyambye gavumenti eyambye bavubuka nze nendowooza era nebuuzanga nenga nemugamba gavumenti tebayambye gavumenti yegenda okujja ekunoonyeza ekyokulya gavumenti yegenda okujja ekulaga nti wano kola boti ne boti naye mmaze kukula nenkitegeera nti policies za gavumenti zimpakitinga nnyo ku bulamu bw'omuvubuka policies za gavumenti ezisinga obungi teziwa muvubuka beetu kulabanga naye avaayo ng'akulaakulana ez'enjawulo for example okugera mulimu ekintu ekinwa ne programu eyaggwa nakyogerako nina ekintu kyenjogerako ngenda kuvaako ko wano mu byobufuzi nga bwe tuli ngenda kuleetanga kakulabirako ne programu weddeyo nakwogerako ko naddala okumanya nti policies nze bwe ŋŋambira nti tezituyambye nammwe abakulembeze baffe abali eyo mwena abatulaba ku mpewo zaffe eza GTV lwaki ŋŋamba nti temuyambye muvubuka amazima gali nti ne bwe tunaakubiriza abavubuka bonna abali eyo okubaako bye beenyigiramu kubanga byonna bye beenyigiramu kigenda okumuwa knowledge naddala omuvubuka abeera yakola ki yayitako mu ssomero nga yasoma naye tewaliiwo tekigenda kutuyamba abakulembeze mwenna abali eyo ku buli mutendera gwonna bwe tubaga tetunnaba kuvaayo kubanga nze nzikiriza abakulembeze mmwe eddoboozi ly'abantu abali eyo mmwe eddoboozi ly'abavubuka bwe mubanga abakulembeze tebavuddeeyo naddala ku nsonga ezimu ezirumu abavubuka for example nze ensonga esinga okunnuma paka kati nti abavubuka bangi basoma ne bamala okusoma nga graduate nze naye buli waalaga babeera bamusaba job experience naye nga ddala amazima omuvubuka bw'abeera nga yakava mu ssomero buli walaga bagenda musaba job experience kansala njagala ombuulire omuvubuka oyo gwoba osuubira bwe wabeera nga buli wamu waliwo bamuwa mukisa nga bamusaba job experience agenda funawo omulimu moderator neyanziza naye onansonyiwa okubisekeramu naye nze waliwo byempita ebikwate ne bannaffe tetuganye kaŋŋambe gwe nannyini kampani osomesezza omwami ekifo ky'omwagaliza ate bo advertisinga osaba experience ya myaka 5 kyokka okyagaliza mutabani wo bwe tudda mazima mutabani wo abeera qualifyinga definitely abeera tali qualifying kakitegeeza nti waliwo ebikwate naye nga babikola kagendere tusibira bweru kyekiri kyenjogedde nti kino ekiseera ky'abavubuka tuyina okugula obwongo omanyi nze nkyogera ne mu gavumenti sembi abantu bagaggawala kituufu era nga bw'okira nti ne mu gavumenti yaffe neeriwo definitely abagagga we bali abagaggawala n'abavu we bali era tetugaana n'abavubuka bangi abaliyo ku myaka emito bagaggadde sente bakoze eki bazifunye naye ekyebuuzibwa percentage esinga obunene yeeri obulungi oba yeeri obubi kubanga n'okwongerezako kansala onaasonyiwa ku nsonga eyo bwe tubeera nga abakulembeze abali eyo era kansala nkutuma kubanga nga bwe kiri nti gwe omukulembeze gwe eddoboozi ly'omuvubuka ali eyo bwe tubeera nga tetunnaba kusalira nsonga eyo ya job experience nze one day nina experience gye nafuna nali noonya omulimu nga nsaba omulimu nali kugine online nagendako nga nina emirimu gye bandeetedde links awo nga nnoonyamu omulimu gwe nnyinza okubeera nga nsobola okuapplyinga naye ndaba nga qualification ezisinga nga bye nasomerera byennyini naye nagenda okulaba nga experience gye basaba experience ya myaka 12 experience ya myaka 12 kati gwe nga gwoli eyo gwe naatulaba ddala omwana yakava mu university yakamala okusoma experience gy'omusaba ey'emyaka 12 agenda kugijjawa kiba kitegeeza omuvubuka oba omujje mu kifaananyi definitely experience ey'emyaka 12 kitegeeza ogenda kwagala ogwo omulimu ng'ogenda gwa muntu wa myaka 6 plus 5 plus kitegeeza abavubuka tubeera tukoze eki tubalese emabega n'olw'ensonga eyo nze mbadde nsaba akalowoozo kange kano okatuuse n'abakulembeze bonna abatulaba eyo bakatuuse bakama baffe kansala onansonyiwa naye mu nsonga eno mbadde nsaba tugende mu kuwummulamuko katono tugenda kuba tukomawo tovaawo ku mpewo zaffe eza GTV program omuvubuka GTV for unity and development. Alright, mukulike eyo mukuwumula kwe mubadde muko abalabi baffe aba programu yaffe eno omuvubuka mukulikire eyo ddala mukuwumulamu okwo kakati kansala ssebo nga tetunaba kweyongerayo mbadde njagala kankubuuzeeyo briefly wafuna otya kuba programu yaffe eno tuli mu ku encouraginga like okumotivatinga
abavubuka abali eyo abalina ebirooto ebyenjawulo kubanga I believe gye bali abavubuka abalinga ggwe nga balina ebirooto nabo nga baagala okubeera nga bajoyininga ebyobufuzi. Kati njagala omuvubuka ali eyo otubuulire, njagala ggwe amuvubuka ali eyo atulaba omutubuulire kiki what inspired you? Nti kati n'embeera eyo oli mwana ewaka muzeeyi agobye fees omusaba ssente akulaze ngenda kukola akomyewo nziganye. By then nze ngenza okukola muzeeyi wange yali akolera mu kibuga awo naye nga kesi ebayiribya up to now ekyabayiribya naye nti nze nava mu kwekubagiza kyanyiga naye nenoonya solution era kyegyambuzisanga ekibuuzo kesi yaani ekola biki nyinza nti okuyingirayo kyenamanya kesi evuga Kampala kati nze ndi weeka Jansi tubadde ne sub county tufunye town council nti obutafaanana bayo neŋŋamba kanyingire council naye okuyingira council abasinga balina ekintu kye baleeta ekibi muwe naye agenda alyeko ekintu ekyo nkiwakanya singa n'abaasooka Uganda bagikola batyo obanga n'abaliwo tubanenye ebyo kati ate gwe oba okoze kyanjawulo ki era nze ebimu ku bya motivatinga kujja kuyisa policies nti police bwetyekola etya nja kuwa ekyokulabirako nja kuwa ekyangu kaŋŋambe ekyakasasiro mu kibuga kyaffe walaba kasasiro nga atta abantu ekiteezi naye ddala kiteezi teyalina kansala abakiikirira bw'abanga yaliwo ye yalowoozanga nga ku ntuumu eyo. Leero nze ndi waka Jansi Town Council era abaliyo munansonyiwa sibalumba naye wallahi ne woobabuuza kasasiro mumuyiwawa tebasobola kulaga nti wa naye ate tugamba conservinga swamps myala bibira ate gye muyiwa kasasiro kakitegeeza kinkakatako okwenyigiramu nga munnansi agamba nti singa nyingira kansa eyo tetuganye ettaka lisoba kanso nga teyina mu privatizing mukere ku macha mulange twagala company eyola kasasiro ologirage nti twagala nga ne womuyiwa ali ku bugazi webuti ango kwesa measures bweziti ate n'ekirala nga employee nga baana baffe teri agenda kugamba nti ososodde olw'ensonga ab'emakindye bajja kuyoloowa bawe ab'emakindye Kajansi tuwaabe Kajansi Luwero muwaabe Luwero olw'ensonga nti yonna eri y'abavubuka ate bino ebizibu ebisinga bicrossinga okuva mu sseera emu okudda mu ndala oba mu tawuni kansa emu okudda mu ndala kati so tekiba nti kya kusosola tekiba nti ki na muvubuka oli kwebuuza oba oyo oba nkyogere nti bakiyita kulabikirwa kulabikirwa yaloota yabeera unaalabikibwa naawe kennyini woolikeera ku makya fumiitiriza era nze nkyogera okutunula n'okulaba byanjawulo si buli akanula nti alaba kati abasinga tukanula naye nga mazima tetutunula tunula olowooze beyond ekizibu kino weekiri kivaawa teri kizibu kitalina cause kazibeere nakyo calamities ezibaawo kaŋŋambe ng'ebyeya wabiri nakyo naye atumanyi nti cause yaabyo ebeera deforestation yensonga bakitugamba nti okugoba ebyeya tusimbe emiti kakitegeeza tewali kizibu kaŋŋambe nti kitalina ddagala okujjako nga naffe tukkiriza nti obwongo buzibye naye bw'oba okkiriza nti omutwe gwange gukola kikakatako weenyigiremu vaayo nze ate nkyogere omuvubuka gy'oli tewennyoma bwekiri ne bwokera ku makyanga okuba buloka kuba nanyumiddwa ano omukule Mr. Museveni adde atambula alambula abantu nasanga yabadde akuba buloka yamugambye nze nfuna ebiri gyange ng'ate nange nakalaba ng'alaga mu mativu n'ekyo kyafuna emitwalo gy'enkaaga omwezi naye ekibuuzo teri bannaffe abasomye nga tafuna nkaaga mwezi kati eyo embeera gwe wa buloka wali agala atuulaawo akube mavivi kenkulabyeko sikyafudde nno eyo embeera tugikyuseemu abavubuka kitukakatako tuzuukuke bw'ebeera nga yali factory era tuddeyo tweresetting keera ku makya zuukuka nze gwolaba wano ku mpewo zo ojja laba essuuti weewuunye weebuuza omusajja oba azijjawa
naye nja kugamba nti nange kyali kirooto ng'abazambala bannyumira naye nga nino kikolerera nenzisonda nenjigula ne wooba n'essuuti ye emu nga yo osinga ayambala essuuti kaŋŋambe nga ya golodi naye nga yakyalo kuba tagiyinaako buvunaanyizibwa tagiyinaako bwannannyini kyojja kwagala okujambala bagamba ate gundi yagyesoose ojja kujja ojambala bagamba olowooza gundi tyabadde mutono baagikuttemu nga tekyakutuuka bwe kiri kati neeyo embeera abavubuka bw'oba oyagala obulamu obulungi teri bulamu bwakkakeeka tebakikulimba ate obulamu bwakkakeeka eva buba n'ebizibu byabwo mu maaso eyo naye bigenda kujja ng'amaanyi gakuwedde ngeza bugeza tulabye ku baana b'abagagga be twasomanga nabo babaleetera mu mmotoka mu masomero otuuka nevuba ne mukaddewo lwaki yanzaala lwaki nze ntambuza ebigere naye mu bukulu abajjiranga mu mmotoka ze bakyavuga sibakiri nti ffenna twesanga mu kibuga bw'oba onyumya mu takisi tobuuza nakubuuza wasomerawa naye mulimu owa Maryland owa St Mary's owa King's College naawe owa UPE naye ate mu takisi ssaawa eyo singa evaako omupiira ojja kwesanga nga n'owa UPE gwasobola bagamba muleete jeki owa Maryland ali sitaaka abuuza bubuuza atamanyi kiddako kati eyo embeera okwekubagiza si ddagala ate teweevuma koobeere mulema tulabye abakola ebinene nga balema nga bakyenyumirizaamu ate bo nga tebakirinaamu na buzibu gwamulaba gwamujjukiza ngeza bugeza tulina meeya waffe balimu ezo kuba kati asaba bwa Kampala abadde ku bwa MP bameka abali mu kitinga ekikye abakeera ku makya nalaba nga asobola okuvuganya kaŋŋambe nti abalamu batono naye buvunaanyizibwa bwo era nze nina kye ŋŋamba bempangala nabo bw'okeeranga ku makya n'ofuna ekirowoozo ng'okakasa kituufu option yandisinze kwandibadde kusirika vuga ekirooto kyo akulaba akuyita omulalu naye bwonna ayagala okubuuza gundi nkole ntya ntandikiddewa ajja kumalamu maanyi naye ng'oluusi ky'omubuuza takirootanga nako kubanze leero lyagenda n'akusanga n'akubuuza eri posita yiyo gwe yasiina naye nga lwaki nti tukuze tuli mu mipiira nga gye twemanyidde kati ensi ekyuse tulaba ensi naffe tulina ew'okugikwasa kuba nja kuwa ekyokulabirako katono nze ntambulira nnyo mu bibiina era ssaawa zino nina ebibiina 4 nina ekibiina kya bodaboda mu Kajensi Town Council nti kiki ekyankaka okukitandikawo era nababuuzanga muba mutya nga temuyina oda amaloboozi gammwe mugagatta mutya ebirowoozo mubijjawa ani abatuusiza eddoboozi lyammwe tuwandiise ekibiina tubeeko gwe tutuma ssaawa zino nze gweyogera naye ndi stage chairman mu Kajensi Town Council stage esinga obukadde awo katale ng'oyambuka naye nti ngikulembedde nga nina n'abali myaka gya kitange naye nabo mu kusooka beebuuza ono omuvubuka agenda tuyamba ki naye nabo leero bakkiriza leero baŋŋamba bw'ogenda ku kanso otuleke eddaani naye era nkibajjukiza nabagamba buvunaanyizibwa bwaffe nammwe kibakakatako kati neeyo embeera gweomuvubuka wooli si nsonga oba otunda bummonde kekube kusima ttooyi ogwo nagwo mulimu abatooyi balabiridde families gwe gwonyooma gwolaba kaŋŋambe nga ekivve tubuuzeemu bubuuza singa peretisi tezaaliwo singa ensi eri etya nazo tuzeetaaga naye kati kimu nti gwe keera ku makya ovumbule buvumbuzi nti bwe mba sisse mu kinnya yinza kukola mashini ki eyinza okunyambako okukola omulimu gwange era ojja sigalawo robots zizze tekitegeeza nti abantu bonna bavudde ku mirimu naye nti egyo emirimu egiri heavy kati gw'omuntu ogenda kwetikka kilo 4 naye robot yo bagidesigninga kwetikka esobola okuzeetikka kilo 4 kitegeeza omulimu gusimplifyingibwa naye ate naawe osigalawo ng'okola kati naye embeera abavubuka tulinawo erena eriwo eya social media yesinze n'okutuleetera ttagali tukopye ba socialites tukopye ba Brian White ba Sipapa
ba Doni Kulisi nze ndiwe kajja Doni Kulisi yababizza kagambe mulaba wali nga tisenagana kulinnya boda atambuza bigere naye amazima nange mbadde mutya atambula ne konvoyi ya motoka 8 nga nange ngamba nemba n'obulamu ng'obwo nga banzigulira bugulizi naye leero ani ayinza okuvaayo okugamba nti nze muzadde we tewali abadde mu butala okusinziira ku byakoze teri ayinza mwenyumirizaamu kubeere muzadde we toyinza mwenyumirizaamu abadde mu butala kati ssaawa zino atiika kati eyo embeera social media ezo nange kwendi nange akawunti yange kweri naye mbeerako n'ogenda obikula omwana omuwala figa si kibi nungi ffenna tuzaagala naye nga omulimu gwe kuzina tetuganye atali kweni dansa tulina kibiina ky'abazinyi bw'omala okuzina what next kyekiddako nti social media zino nazo tuzikozese mu bulungi bwazo leero nze ndi mu byabufuzi era akawunti yange era byosangayo byonna bikwatagana ku byabufuzi naye bwe nali nze ndudde okwegatta ku TikTok naye sinti smartphone sibadde nayo mbadde nayo naye era nga mbabuuza kituufu ngenda gula data nfune ki nti kati kino ekiseera n'ali e Masaka akubira nalabye wano omuvubuka ng'akufaanana nti aposita yange nti okakasa kati twetunde mu bulungi so si kwonoona budde na myaka nga tuli mu bitatuzimba social media is another means of communication era amawulire gatutuukako mangu abaalindanga ag'essaawa emu nga gaakagwawo oli bw'agateekawo ku ssaawa 8 oba wagalabye dda nti embeera ekyuse omuvubuka gy'oli social media yo ekuyambye ki ekugasseeko ki bw'obikulangiza bugeza leero nze ndi wa Nuupu oli wa Yero ataddeyo ekitakusanyusa oddamu waaki muleke eddembe lye kuba nange nkyogera nnyo bwe mba byenkola tebikusanyusa akawunti yange gireke kuba naye era ekuleetera interested oba later giforwarding kolage sigyetaaga naye ate ebiseera obimala ovuma ono ovuma oli tetuganye enkyo leero nja kuyita nakuwalabuka gwe muvumi w'okukyalo oli mwana muwala chance egenda kukwata omusajja ajjava e Bulaaya akwegombe just eno miyaluka naye nkya ebiri ku platforms ezo ogenda bisangulayo definitely tosobola gwabadde akunamira abantu omusajja oyo ekitiibwa kyabadde akuwa ngeza bugeza muli mu meeting za mbaga agenda okuba nga best man we bamusindikira ka video ko ajja akalaga mukama wange sooka olabe wange tiyoyo we tugenda otwala kifaananyi kikyoba weewadde weetunze otya kati naye embeera abavubuka nkiddamu nja kiggumiza emirundi n'emirundi si gwe asoose mu buvubuka eno ensi ekula luno lujegere waliko omwana era oli muvubuka enkya oli mukadde bwe kiri abazzukulu bo ng'oli nabo kyekiddako era pulogulamu ya byabufuzi nja balaga mukama wange Robert Kyagulanyi abayimbi tubalabye for years Kyagulanyi okuva gye yatandikira akagoma ka Lubendera era ng'omulaba astrugglinga tekiseera kituuse ye kennyini yeezula ng'ali ku piiki ye n'alaba nga music asaana amuwummuzemu akurosinge n'ayingira ebyobufuzi ng'alabawo vacuum era baasooka kunyooma leero ddala vacuum eyo ekyaliwo tetuganye eyinza obba weeri naye agezezzaako egiziba kati gwe omuvubuka w'oli okakasa w'olina okuba neyo embeera baako kooyiikiriza mpozi kansala mu nsonga eyo nga bw'oyogedde ku bavubuka nti awo waali oba waalina okubeera nze nzikiriza abavubuka bali abatulaba ku mpewo zaffe eza GTV nze nzikiriza nti abavubuka bangi abali eyo nga nabo balina interest nga balyagadde okwenyigira mu byobufuzi naye nga tebalina batandikira oba oli awo there are some barriers eziba preventing okulaba nga bakola ki babeera involved mu byobufuzi kati wenkusabira kansala mbadde nsaba otunnyonnyolemu biki ebiri eyo ebyo ebiziyiza abavubuka okubeera nga benyigira mu byobufuzi era n'ebyo bayinza byovakaminga batya abavubuka abali eyo abalina ebirooto ekirooto ng'ekikyo
neyanza moderator nga bw'okimbuuzizza era ansa gye nzijja okuwa eri emu. Ebizibu tetulina ebizibu tebirina we bitali ne bw'ogenda mu Amerika zetwegomba. Naye kimu ekyenjawulo nti eno mu nsi y'abaddugavu tulina eno embeera egamba they learnt nothing and forgot nothing. Ebizibu ebyaliwo years back nti ate n'emirembe bwe gitambula yabyo ebimu bye tuzza ngeza bugeza. Omukama Katonda amuwa ekiwummulo eky'emirembe. Segirinya bw'obanga gwe mutabani we ku ngenda gye yagendamu osobola okwegomba okuyingira ebyobufuzi. Tosobola. Naye nti omusajja yalaajana ali mu kooti nti abalamuzi nga balina ne that say ogamba nti bannanga agende mu ddwaliro baagaana. Kakitegeeza mutabani we oba omukanzi ogenda muwa nayitimme ye tagenda va mu bulamu bwe. Bwekiri. Kati n'ekyo nga bw'ombuuziza nti solution ki? Solution yandibadde nti buli omu akola omulimu gwe mu butuufu bwagwo. Uganda yaffe enkya ne bw'oba toliiwo ky'ozimba enkya nabwe togenda kyagala ng'okaddiye. Banyumizaako ku musajja baali bamuyita Muwanga, Paulo Muwanga, embasa erabidde nga sikando ya 80s awe eggwako bajja mu bukulembeze. Bw'atuula mu ntebe bamugamba Luzira beetaaga bbaasi. Yabagamba abo basibe bbaasi yaki nga bakozesa bino bitracks. Gavumenti olwakyuka bamukuba Luzira. Naye bakugamba bamuleeteranga ku truck ate naye ng'asaba bbaasi. Naye nga yali mu ntebe n'agaana okukozesa ogwo omukisa okugiteekawo. Kati mu kyo kyendeeta kiriwa. Wali mu bukulembeze leero kituufu ogenda tuwuula emiggo tujja kutya. Naye olowooza emyaka 2 emabega nga toli awani yaliwo. Ky'otukola leero singa naye okimukola kimusanyusa. Kane kuba mwaka faananyi enkya nga nze ali awo onaanyumirwa nga nkikola abazzukulu bo. Kati neyo embeera abavubuka abali mu bukulembeze mukoze kinene obbakanga nti ate mutaddewo n'eri embeera kiriza ebakwa option ya Ghana otya oba ekintu ekikyamu nti ne bwe tuba waka maka g'abakadde baffe bw'okulamu omukadde n'agamba nze ku 2 nzigala enju okeera n'ogamba nze njayingira 3 ngenze kwepangisiza. Kati gwe lwaki onsiba kweyo embeera ayo lwampaka tulina bba mu kibiina kimu. Kali n'olw'ensonga eyo kansala mbadde nsaba abavubuka abali eyo abatulaba nga puroguramu yaffe akadde ndaba katuliira empinga mbadde nsaba nkubuuzeeyo mbadde nsaba abatulaba ku puroguramu yaffe naddala abavubuka abali eyo mbadde njagala abavubuka gwe obakuutira ki? Abavubuka entanda gye mbasibirira omumativu kisoke bw'atali mumativu nja kugamba ize zuukuka obudde tebunnayita. Si nsonga wasoma oba tewasoma ova mu famire ki nungi oba mbi waliwo era gye wakola oba etaakola. Mulimu ne errors nga siza nga z'abakadde baffe naye ekyo tokyesibaako. Zuukuka noonya emikwano egikwongerako. Funa ekirooto weebuuze ngenda kutambula ntya. Agenda eggulu ayagala okugenda e Dubai okukola tagula gaali anoonya passport kuba ogenda kulinnya nnyonyi. Gwe omuvubuka weebuuze wendi wano njagala kuba n'ekizimbe e Kampala abakirina bakikola batya. Omugago oyo mutuukeko omubuuzeeko nti muzeeyi gundize gu naye nkwegomba wakikola otya. Nze nja kugamba nina abantu b'ensisinkanye naye ng'amazima mbenyumirizaamu. His Excellency ye mwebaliza ddala nti nze 2017 aba ayingira Kyaddondo nange nga nyingira obukulembeze ku mulimu gyenkola. Yampa that aspiration. Leero tuyina mukama waffe Rubongoya nti amazima bw'omuwulira ng'asengeka ebigambo bye birungi. Tuyina omubaka Paulo Lutamaguzi mwegomba ayogera with the facts anoonyereza. Si buli kimu nti olina okwogera, si buli kimu nti olina okukomentinga. Funa we weeteeka. Era nze leero bangi banneewuunya ebyobufuzi abimanya atya. Naye abimanya atya olw'ensonga nange mbaddeyo nga nsirise
naye oli akuwulira oyogera osengeka ng'olinga abimazeemu emyaka naye nti wamanya obuzibu ki n'okola okunoonyereza gwe kenyini n'ofuna ne solution. Kale muvubuka yenna ali eyo kusalutinga. Akadde katuliridde empinga era mbadde njagala nga kansala tonnaba kusiibula bantu eyo abatulaba ninawo akalowoozo akatalekeka oba giyite motivational moment okuva eno nti mu programu yaffe eno tubeeramu ne motivational moment nti bwe tuleetera obugambo obwencouraginga obuyambako abavubuka bwe bamotivatinga okulaba nga bakola ki nga nabo batuukiriza ebirooto byabwe. Nze mbagamba nti munawo muvubuka yenna ali eyo nti your voice matters, eddoboozi lyo limatalinga. Tobeere eyo n'osirika n'olowooza nti buli kyoyagala kijja kutuukako ng'oli awo. Eddoboozi lyo ly'amaanyi nnyo era lya mugaso, era nti your dream also matters. Omuvubuka yenna tosobola kukulaakulana gwali eyo nga tolina kirooto. Oyina okuba n'ekirooto kyekikuyambako kuwa amaanyi mu bulamu okubeera ng'olwana obeere ng'otuukiriza ekirooto kyekyo nawe omuvubuka bw'ojja osobola okukola ki okubeera ng'okola ki ng'okulaakulana ng'era nawe olina ky'ogatta ku ggwanga lyaffe lino Uganda. N'abazadde mwenna abatulaba abantu bonna abatulaba ku puroguramu yaffe eno omuvubuka ku mpewo ze za TV eno GTV mbeebaliza ddala mwenna ababadde naffe okuva puroguramu yaffe eno gye yatandikidde okutuuka wekkomekeredde. Era nnyongera okujjukiza nti puroguramu yaffe eno ebeerawo buli lwa 6 essaawa 6 ez'emisana. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tusisinkane olw'omukaaga olujja nate. GTV for unity and development.